kakati omuntu bw'aweza emyaka 3 nze ndi musajja mukkiriza siri nnyo munnaddiini naye ni musajja mukkiriza Yesu yatandika omulimu gwe yategeera kyateeka okukola ku myaka 12 walolo yali atudde nga bamunoonya bakadde be ne bamunoonya n'abula ne bamusanga atuuziza abasajja abakulu ababulira ebigambo at 12 ne abalyoka bagamba tisiikole mulimu gwa kitange awo tebaddamu kumuwandiikako baddamu okumuwandiikako nga Yowaana amubatiza at the age of 30 ekitegeeza practically ne Katonda akitulaga nti by 30 tewali muzannyo okolera ddala ekyo ky'omaze okukakasa between 20 and 30 osobola okukola emirimu gyonna kupoota kolaki nga weenoonya 30 okakasa ky'ogenda okukola kubanga between 30 and 40 tuleyinga emisingi egy'obugagga. That is why at 35 okyasobola naye singa ofeiringa between 30 and 40 okwedefininga ogenda kusanga okusomooza kw'amaanyi nnyo ng'okulokinze 40 lwaki bw'oba wazaala omwana ayinza okuba atuuse myaka nga 15 ayagala school fees ozaala balala waliwo ebyokukola bingi kitegeeza oba osigadde kubeera muddu naye era newankubadde obeera 40 bwoddamu n'otegeera bye walina okukola ku 30 n'obitandikako osobola okubikola by 50 n'oba nga weeyagala naye newankubadde teweeyagala bulungi manyi sente zinyuma nnyo nga bw'oli wano ng'osobola okuvuga akamotoka k'oyagala osobola okusula w'oyagala osobola okulya ky'oyagala olina mukyalawo gw'oyagala ng'obulamu bukunyumira osobola okulinnya ennyonyi n'ogamba ngenzeeko kuwummula wantu ng'obulamu bukola ki bunyuma nnyo kuba bw'okaddiwa eri myaka 6 bukisigala bunyuma naye waliwo ekibulamu ekyekivubuka so newankubadde nga abavubuka bangi bagenda olw'ensonga eyo nti bafuna obuwanguzi obusinga okutegeera osobola okufuna obuwanguzi obusinga okutegeera ku